ebya gravity byeyongedde okwonooneka. Wuliriza information gye naakafuna. Family ebadde etudde mu ntegeka y'okuziika maama waabwe, omusambwa ne gugenda ne gukwata sisita we omu ne gutandika okwogera. Omusambwa ne gutegeeza oguzze nti nno gravity baatusindika okutta maamawo, tuddako baana bo ne famire yo. Omusambwa bwe gwogeredde ku sisita we, omusambwa ogwo ne guvaayo ne gwogera ne gugamba gravity gumuwadde essaawa 24 asasule Balaam. Balaam yasse maama wa gravity. Naye omusajja Balaam ojjukira bwe baayina enkyankalana ne gravity ku kivulo kyabadde nakyo cricket over kya floppinga. Gravity n'avuma Balaam mu bubi nnyo, yavuma Balaam mu bubi nnyo. Jjukira waaliwo omusawo Omuganda, ne mbawa sitole y'omusawo Omuganda. Kati ate Balaam bw'omumanyi history ye, yasooka kuba musawo Muganda wa Nkuba kala naakuyingira bivvulu. Kati emisambo aba agimanyi bulungi ne Balaam. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya maama wa gravity. Maama we nsaba Mukama amummuze mirembe, naye gravity omutujju kansuubire nti ogenda kulaaninga lesson ku gavumenti gy'owagira mu condition gye baŋŋambye maama wo gye yafiiriddemu. Singa ssaawa zaakaakati maama wo mulamu, ge mazima gravity sigenda kudda wano njogere condition maama wo gye yafiiriddemu, kubanga baatuuse n'omugoba mu ddwaliro nga tebalina oxygen, yeyo gavumenti gy'osapootinga. Amalwaliro tegaliimu oxygen, amalwaliro tegaliimu ddagala, naye nga bamuhoozi Museveni, famire ya Museveni bonna balina n'amalwaliro ewaabwe waka. At the end of the day gravity nekankutegeezeeko muganda wange, muhoozi tagenda kusafalinga oba Museveni. Abaana babe bajja bwe bigaana e Uganda babateeka ku nnyonyi, naye gwe ne famire yo mmwe mugenda okusafalinga. Gravity kansuubire nti nno okufa kwa maamawo ogenda kuddaawo mu nsonda ng'oli wekka, oddaawo weerowooza. It's not too late gravity okudda ku sayidi y'abantu. Gravity is not too late okudda ku sayidi y'abantu. Ffe tetulwana gavumenti, naye tulwana ssente z'omuli w'omusolo. Ababbi bano ze bakolekitinga mu ssente zaffe z'omuli w'omusolo bakolera abantu baffe ebintu, bakole amalwaliro, erwaliro libeeremu oxygen, mubeeremu eddagala, bakole enguudo, abaana bagende mu masomero. Tulina ensi yaffe eyina obugagga bungi, naye bano abantu bakyuzinga kubba nsi yaffe ddala n'okukolera bannansi ebintu. Kyova olaba gravity ffe tulwana gavumenti, kansuubire naawe ojja kujoyininga. It's not too late, ffe tujja kuwerokaminga. Odde ku sayidi y'abantu, kubanga maama wo ssaawa zakakati singa mulamu ne gavumenti ya Museveni yeemusse.